muzira okubeera nga temugoberera mbabuuzako Fahad Pro UG kwe muli kansubire buli kimu kitambula bulungi nnyo side eze tuli ku nsonga za Hajati ne Haji era ng'ensonga zikyakutte wansi ne waggulu tebinnagwa bwino omupya avuddeyo ku Hajati naye ebintu bino bwe mbiwulidde nnyongedde okubeera nga ate ntya ekitonde ekikazi bannange tula kalira nawe ogenda kubeera nga te obyewulirako yongera okubeera nga te nawe omanya ki ekiriwo saawa eno kirira wansi awo mu comment section of course obeere nga te nawe osulawo endowooza yo ku nsonga zino likinga video sharing nako abalala ate in case obanga odde tonawa kubeera nga te subscribe ka notification bell kakoneko oleme kubeera nga te osubwa amawulire ekikabo kiti nkomawo temuvaawo sooka owulirize ebigambo bya mwannyina wa Haji ono Haji Ali eyampadde n'ebifaananyi bino ebyambaga ya Haji ne Hajati eyaliwo mu mwaka gwa 2014 ne Land Cruiser TX gye bagamba Hajati gye yatunda ng'amahale yiyo mu kifaananyi kino wuliriza ebigambo bino eno ebya mwannyina wa Haji ono mwannyina wa Haji ddala wuliriza emboozi eno. Sebo wasize otya gyebaleko gy'otuusaako engalo kakati nze ndi muganda wa mwannyina wa Haji era mu baganda be ndowooza muddako omulundi gwakuna. Omulundi ogwokuna nze bampita Masitula Saliita era nga tuzaalibwa ne Haji ku bbeere limu etwayonka newankubadde nga tetuli bakika kimu naye nga tuva mu lubuto lumu. Sebo omwami oyo mukulu wange, omwami oyo muganda wange ddala tuzaalibwa omukyalo omu. Munnange nja kuwanza sitole okuva lwe twafuna omukyalo oyo okutuuka olwaleero kino kye tulimu. Haji mwami mukozi wa mirimu gye era nga emirimu gye egisinga agikolera Sudan. Haji yalina abakyala be babiri, omukyalo omukulu n'omukyalo omulala ow'ebulenga Kikaaya. Omukyalo omukulu yabeeranga Mutundwe olwaleero amaka gowulira omukyala Zuula gayagala. Kakati baafuna obutakkaanya era ne baawukana mu bulungi mu Busiraamu. Omukyalo omukulu kakati wayitawo ekiseera kitono Haji n'ayagala ayongereko omukyala azzeewo repressing ennamba eyo asigale n'abakyala babiri. Munnange tuba tuli awo yatuleetera omukyala oyo olwadagada omukyala omulungi oyo n'amutuleetera n'amutulaga nti omukyala gwafunye era ffenna twasanyuka kubanga yatulaga nti mukyala we amwagadde era amwagala nnyo. Munnange ne tutegeka olunaku tugende ewa ssenga tukyale kubanga omukyala yabiyisa mu bwangu ate n'omwami engeri gye yali nti akasente kaakalina ate nga n'omukyala amwagadde. Twagenda ewa ssenga ne tukyala. Mu kugenda ewa ssenga okukyala mu bantu be twayita mwalimu abantu abatubuulira ne batugamba kituufu mwannyinammwe afunye omukyala naye omukyala oyo alina bino ne bino na bino. Omukyala si mulungi, omukyala muyaaye, omukyala abba abasajja era nakakyali ne kkooti gye balimu bakaayanira ettaka. Mukaayanira ettaka nga waliwo abaami b'endowooza be yazaalamu abaana issues ezo era adi we baabimugamba yagamba ebyo tebikola ki tebimukwatako bali baaliwo kati ye yakola ki yaliwo. Munnange kati mu bantu abaatugamba mulimu omuntu waffe family member waffe tuludde naye nnyo yayita Haji n'ayita n'omukyalo oyo Zuula nga tetunnaba kugenda kumwanjula. N'amuyita n'amugamba Zuula ozze mu bulamu bwa Haji omusanze mu mirembe gye naye ogenda tabula emirembe gya Haji kuba Zuula nkumanyi Zuula. N'agamba Haji omanyi embazi gye weesibye ku kugulu onoosobola ogiwalula. Haji olw'okuba yali ng'ali mu mukwano ayagala omukyala we yamugamba Hajati omukyalo ono yakyuka, omukyala njagala n'ate nange mwagala. N'amugamba nze kasita byonna nkuyise era nkuyise naye nkubuulire byonna ebirituukawo birigenda okutuukako buli kimu ng'okola ki nga nakubuulira kuba sisobola kuleka oyingire kitimba nja kwenenya mudda. Haji ne bavaawo nga bategeeraganye. N'amugamba omukyala yakyuka era n'omukyala n'amugamba Haji ati nakyuka. Haji sigenda muyisa bubi ngenda kumwagala biri byali bya buto kati nakula. Munange nga bakomawo nga tutegeka mikolo twanjula. Zuula yatutwala ntebe eyo mbu ye wa kitaawe nga tugenda waabwe nga twanjula. Mukolo gwali mulungi bagwata ne ku TV ne mu mpapula z'amawulire bukedde 2013 yafulumya omukolo ogwo era mwegulu bwe tuba tunoonyezza. Twamwana amahale gaali ga mmotoka TVS Land Cruiser ebiseera ebyo 2013 kujjukira zaaliko twagitwalira na ku kaliya waggulu nga tumuwa amahale nga tujjayo mukyala waffe nga tukomawo waka. Bwe twakomawo amaka g'omukyala ow'Emutundwe yali yagamenya nga yazimba amaka amapya. Bwe twaleeta Zuula we twamutuusiza ne babeerawo kakati we yabeeraawo n'atandika okulwanyisa omukyalo ow'ebulenga
omukyalo owokubiri bwe yasangawo maka n'agamba Haji ye tafumba na bukazi bumpi, tafumba na bajja be, tafumba na bukazi busiwuufu, tafumba na bukazi buddugavu, n'akola olutalo lungi nnyo olw'okuba Haji yali ayagala omukyala. Haji yagoba mukyala we ow'ebulenga. Munange nga Zuula agamba ayagala maka gali ag'ebulenga, nga Haji amukwata nga amujja mugemutunde nga amutwala mugebulenga, nga Zuula agamba gana amaka mwabadde bateekemu abapangisa ate sente zize kuba amaka gage, era ng'agamba Haji sente ezo agenda zisoloozanga. Nga Zuula bamuza mu maka g'omukikaaya, bwe bamuza mu g'omukikaaya nga kitegeeza alina okubeera n'abaana ababe be yajja nabo ate abeere ne bana abaana abaffe be yasanga awaka. Kuba maama w'abaana abo baali ba mirundi ebiri, nga waliwo ab'omukyala oyo ow'omukikaaya, nga waliwo n'ab'omukyala mukulu eyali abeera e Mutundwe. Be baana ba mirundi ebiri babakyala babiri be yasanga mu maka ng'alina okubeera nabo bonna. Yabeera nabo akaseera katono ng'atandika kwekyanga ng'agamba omwami nti ayagala kuddayo maka ge ag'ekajjansi. Omwami ng'amugamba nakuleeta obeere mu baana tubeere ffenna tubeere mu ssanyu ate nakusasula. Lwaki oŋŋamba ate ŋŋende nze oyagala kumpasa ontwale mu makaago? Ng'amugamba nze ŋŋenda ng'akola obutalo ng'akola ensasage. Omukazi nsajja ng'amugamba genda obeere gy'oyagala weerowooze, naye abaana ne bana ababo bwe waleeta baleke wano babeere ne bannaabwe bamanyirigane. Olwo ng'alina n'abaana babiri be yajja nabo basikosawuzi nga batawaanya balya ssente okufa. Ng'amugamba abaana bano baleke bamanyiragane, gwe genda obeere ekajjansi. Gwe wonoowulira nga ddala kituufu kyokola kituufu oba kikyamu ojja kwekuba mu mutima odde obeere mu baana. Omukyala bwe yagenda yamalayo ndowooza ennaku 3 Haji aba yeebasa ali mu nnyumba kiro ssaawa 7 nga bamuleetedde poliisi nti yawamba abaana b'omukyala. Yagenda ku poliisi n'agamba Haji yawamba abaana be, naye nga byo byonna abikola mu period nga twakamuwasa tannawaza na mwaka mu maka. Kiro ssaawa 7 abasajja nga bajja abasirikale baatuukira mu bisenge kwaza ng'abaana kituufu weebali, naye abaana nga bali mu mbeera nnungi, ng'era mwalimu omwana omukulukulu. Omusajja yali akolera Sudan oyo Haji oyo Zuula ng'amugaana okuddayo nga Haji abeera wano emirimu gye Sudan nga gitandika okufa ng'olw'okuba ali wano akuuma mukyala laavu nnyingi nnyo. Munnange Zuula kye yakola bwe wayita ebbanga ndowooza alaba ayagala okutandika mishoni ze ng'akwata Haji ng'agenda aloopa Haji ku poliisi emakindye ng'agamba mbu Haji mutemu, Haji alina emmundu, Haji mutujju, nga bamusibako ebintu bingi nnyo, nga Haji atunda buli kimu ng'atunda buli kimu mamotoka mapoloti awo ge yalina ave mu misango egyo. Emisango egyo era fayiro oba ogirondodde fayiro gye ziri emakindye. Bwamuwamba nako ne bamutwala eyo mu zi safe house abantu be tutamanyi naye nga era Zuula ye yakirimu, ne bamuwamba Haji ne bamulyako ssente miliyoni 7 nga bamwogeza mbu baagala yogere nti alina emmundu. Ebintu ne bitwala ssente, Haji naggwamu n'atunda kumpi buli kimu. Bye twabitegeera abafamire buli omu n'amugamba kyeyamugamba, ne bamugamba baakugamba omukazi mubbi, omukazi muyaaye, buli omu n'amugamba buli kimu. Haji n'agamba mboneredde omukazi kamwesonyiwe, omukazi kamuleke, omukazi agenda kunzita nansibako ebisango, banyiga baamutwala ne bamunyiga obusajja, ng'omukazi amulumiriza nti emmundu agirina, ng'amulumiriza nti atta abantu, ng'alumiriza mbu ayagala mutta. Munnange ebyo nga babirwana nga bivaawo nga biggwa, nga Haji atugamba omukazi amulese nga tubeerawo ebbanga, era Zuula yali yagenda nga bamaze ebbanga ndowooza myaka nga 3 oba 4 nga baawukanye. Munnange twali tulina emikolo eyeewa maama waffe, tuba tuli awo Haji yajja n'omukazi nga ffenna tusiriikirira, nga ffenna tuwunga, nga ffenna ebyokwogera nze kamwa kwogera saagambako mwannyinaze era saamubuuza kigambo kyonna, wabula nalaba bulabe mukazi saanyega kigambo kyonna yadde omubuuza nti Haji waddidde Zuula, kubanga baali babiri nga Zuula alina lubuto. Naye maama yayogera, ffe nga basisita twasirika, era mukulu waffe oyo Haji ati gwewulira boogerako omukyala wa Seeka Ssemambo yatugamba ffenna tusirike kuba Haji. Ekisooka kya byonna Haji ono simumanyi tamanyi, naye kiba kibi okwekubira ku sayidi emu. That's why nanoonyeza famire ya Haji nayo eveeyo yogere ku nsonga zino. Eno ebadde part 1 audience zikyali mpanvu nga bannyonnyola ku Hajjati oyo obubi bwaliko. Hajjati kiteeberezebwa nti kigambibwa Hajjati yagala kubba bintu bya Haji. Kigambibwa nti omwana fayini, omwana baamutwala ne bamukebera mu ddwaliro, naye omwana nabaana teyavaayo, ate omwana baali baamuwamba okumala emyezi 6. Bagenda okukebera omwana ng'omwana talina mbuzi nga baamukozesa, naye mbu kiteebereza si Haji yakozesa omwana oyo, baamuwaayiriza olw'okuba omukazi balina obutali bukkaanya wakati we ne bbaawe. Nze sobola kubeera ku sayidi ya mukazi ono. Abakazi muli bantu bazibu nnyo, ate Ruth Kalibala ebintu bino binaazuuka nti omukazi ono alimba. Ruth Kalibala ebintu bino binaazuuka nti omukazi ono alimba, bigenda kukyukira ggwe.
naye nga twagala ku mazima oba omwana kuddayo kumukebera bamukebere ate tusaba ne poliisi ebintu bino bikwate mu kintu kikulu mu mazima n'obwenkanya omusajja afune obwenkanya oba yakikola abonerezebwe oba teyakikola omusajja oyo afune obwenkanya kuba erinnya lye liyonoonese mu bintu by'ekisiru kuba omukazi bw'abadde yeewera nkolokooto bw'agenda kusaanyaawo omusajja ono. Ebirala genda kubipositinga mu part 2 kubanga vidiyo mpanvu nyingi nnyo. Nina n'amaloboozi g'omwana omuwala Nisha gwe boogerako nago bagampeereza. Nkusaba owulirize part 2 eya mwannyina wa Haji nga nnyonnyola ku Hajati engeri gy'ayagala okutwalamu ebintu bya Haji. Nsaba owulirize part 2 oba tuwawulidde part 1 nagitaddeyo. Twagala bwenkanya bino tubeere mu bulambulukufu. Nsaba owulirize part 2 eya Haji kwegayiridde giwulirize. Omwana gwe twogerako Nisha eyakwatibwa. Nisha yawambibwa. Haji ng'ali Sudaani. Omwana wawambibwa n'amala emyezi 6 ng'ali mu buwambe. Bw'aba mu buwambe omusajja yali yawamba Nisha yakubira Haji essimu nga Haji ali Sudaani. N'amugamba mukazi wo namuwola $6 zange 6. Era nawambye omwana bwe munaaleeta ssente zange nja kumubawa omwana wammwe. Nga bw'omanyi ebyo abakyala yatandikanga buli lunaku ng'abeera ku ssimu akaaba buli lunaku saalidde saanywedde endowooza mwana omutima gw'omwana gundi bubi era omwana Haji ng'anoonya ssente $6 6 kyenjogera mu musajja wattu nkimanyi ng'anoonya ssente $6 6 anunula omwana w'omukazi. Haji ng'anoonya ssente ezo ng'aziwaayo. Bw'aziwaayo nze njagala nnyo omukazi oyo ebyo byonna bituukibweko era akubuulira na poliisi kiri yaloopa ng'omwana oyo abuze ebbanga eryo lyonna. Kaakati munnaye ebyo byonna biyita omwana bamuzza. Kumba omwana gye yali yabulira gye baamuwambira omwana baamukozesezaayo era omukyala n'amanya n'asirika. Kaakati byonna bitambula omukyala amanye ekyama nti omwana we yakozesebwa teyabyogera n'asirika nakyo. Kati tujja ku nsonga eno olwaleero gye tulimu. Ennyise Haji mu kateebe tetutamanyi nti oba anaakavaamu olwaleero. Haji akomawo okuva e Sudaani. Bw'akomawo asanga omusajja oyo mu maka gaabwe ne Zuula ag'ekajjansi. Omusajja oyo y'omu eyali yawamba omwana ng'amubuuza, mukyala wange byonkoze bingi naye kino nga kinene, oyagala kutuuka otuuka onzite, kino nga kinene. N'amugamba omusajja ono yawamba omwana n'amutwala emyezi 6 n'ogamba akubanja era tomumanyiiko, tomanyi nkwatagana, tolina nkwatagana naye wabula wamuwa ssente ze ne biggwa ate kaakati musanze mu maka gaffe. N'amugamba twawukane. Era baayita omukyala Hajati Zafarani Ssemambo, mukyala wa Deputy Mufti Ssemambo Seka Ssemambo golaba kubakuba, n'amuyita n'amugamba jangu obeerewo twogere ne Zuula twawukane kubanga mpulira sigenda kukulwanisibwa, sigenda kufiira mu bwereere, ntambule nina amaka gange. Zuula twawukane akole ebibye nange nkole ebyange, mulekere emirembe gye ayagala abasajja be gye baayagala. Newankubadde mwagala nnyo naye twawukane. Kaakati munnange bwe baamaliriza omukyala ono ndowooza yagenda okulaba okusinziira Haji byabadde amukolera. Haji yabadde alabirira abaana, Haji nga tayebula mwana wuwe n'atali wuwe. Omukyala alina abaana basikoseezo naye Haji nga yayiwawo omubiri ngala awawulidde mu gundi ye nti omusajja ambadde endwaza abaana naye bakakuseminti teyalimbye. Kyekyo kye babaddemu olw'okuba omusajja we abadde amwagala. Nze kyenkakasa n'olwaleero Haji omukazi oyo yamutadde mu kkomera naye ate amuyita swiiti. Nkyenkakasa nti brother wange ayagadde omukazi nga tasobola kumusasula kino nti ate yeebake ku mwana we. Nze kyenkubuulira Haji yali yazira abakazi bonna nga yazira ne mukazi we ng'era yakugamba ffe tuli bannyina atubuulira kituufu ng'agamba nze mu bakazi bonna ne wenneebaka ku mukazi kinze Zuula yankolera. Bannange mulimu ebintu by'osirika n'otuulawo n'osiriikirira n'obuuza abakazi twagala ki? Kuba Zuula Haji yamwagala. Kuba abakazi tunoonya okutwagala, Zuula laavu yagifuna eya Haji ng'amwagala. Zuula yasanga Haji ng'alina ssente azimuwadde n'obwana bwazo azimuwadde. Haji talumizza Zuula mu laavu, talumizza Zuula mu ssente kuba byonna abadde abimuwa. Kaakati Zuula bwe yalaba ng'ebyo byonna agenda bifiirwa, ndowooza n'ajjukira eky'omwana we ono nti baamukozesa. N'agamba kati ono omusajja wano wenna n'omutegera akakodyo. Era Haji ateeka mwannyina Hajati Zafarani amuteeka mu mmotoka amuvuga amutwale ku takisi. Mu gundi eyo nga bani waawo mu takisi, Zuula aweereza Hajati obutambi audio akaaba akuba emiranga mingi. Hajati mwanyoko yali epingo omusajja abadde neebakako nga yeebakane ku mwana. Haji ali yanzita dda nze nfudde walalala kubye enduulu. Olinga amugamba nga sibitegedde byonna ng'amugja ku ssimu. Bwe yava ku ssimu yagenda ku yannazaala we nga nako akubirako emiranga mingi nnyo.
ng'amugamba ngenda kusiba mutabani wo mugulire n'ab'ebisiyaga bamulirenga mu ebisiyaga mukomera ngenda muzza ku zero ali agenda kulya enfuufu ngenda kumwabya. Maama ng'amugamba mwana wange byonna by'oyogera si bituufu ate naawe omutima gwo okimanyi si kituufu ky'oyogera naye kyonna bw'oba nga ky'osazeewo alhamdulillah maama wange kye yamugamba. Era munnange ng'atuusa ajja tusemaamu nga bamutuusa ku takisi ajja avuga akomewo emutundwa naye emutundwa awo woshingidde bw'akomawo ku woshingibbe aba yakapaakinga nga bamukwata nga bamutwala eka jansi nti yaleepinze omwana. Ati kye yasooka okwogera yagamba abasirikale n'agamba ne Hajati Zuhura n'amugamba maama w'abaana bw'oba okakasanga ekintu ekyo nakikoze bantwala ate wuuyo ogamba namwana namubadde nga mukozesa ne ku lw'omukaaga namukozesa leero Mande enkwaso ziba zikyalimu nja kuwaayo ssente bakebere Nisha nange bankebere balaba oba enkwaso zange ziri mu mwana oyo. Omukyala n'agamba bakusibe ebyo tujja biraba oluvannyuma era omusajja ne bamuteekayo. Olunaku olw'okwalinga olw'okubiri bakwata omwana ne bamutwala mu ddwaliro Ensambya. Sisita wange owookusatu anzirako ogwokusatu bamuyita Shamira yakwata omwana ne Zuhura n'omusirikale yabagenderako ne bagenda Ensambya. Bwe batuuka Ensambya bakebera omwana. Eno ye ripooti eyavaayo. Omusawo yagamba nti omwana kituufu yakozesebwa ate omuntu eyamukozesa yali muntu mukulu naye yakozesebwa dda. Oba owulira akantu ako yakozesebwa dda naye akiyambiddwa omwana ali bulungi talina injuries zonna bamukebedde nga munda ali bulungi lwakuba nti omwana taliiko mbuzi. Omusawo kyayogera kubanga naffe twasindika owaffe akomyewo report n'omusirikale ne Zuula n'omwana bagenda abantu bana. Sisita wange addamu abuuza Zuula n'amugamba naye Hajati waŋŋamba nti gwe buli wiiki okebera abaana bo kuba twali twakava mu mikolo ewaseeka Semmambo ng'omwana we akyaza omwami mu mwezi guno gwennyini gwe tuvuddemu. N'agamba twakabeera mu mikolo n'oŋŋamba nti gwe abaana ababo si boonoonefu kubanga okebera abaana buli luvannyuma lwa wiiki. N'agamba kati kino we kiba kyaliwo ng'ate omusawo agambye omwana kyamukozesebwako dda ate nga waŋŋamba okeberwa abaana bo buli wiiki. Kaakati Zuula omutuufu yaani wanaani afuulinga ani? Zuula yakola olutalo ku mulamu we n'amusindika n'ayagala omukuba n'amugamba ebintu bingi nnyo. N'amugamba oli kisiru tomanyiira omanyi obulumi bw'omwana gwe wali ozadde ku mwana togenda nakuzaala ogenda kuba kigumba. Kati ne bafuna obutakkaanya abo naye ng'ono yamala okutegeera omusawo yagamba omwana talina bulundu talina waamu nti oba yayulika ebyo byabalimbalimba mb'omwana bamwonoona n'abaana. Nze mbadde nsaba tuddeyo mu basawo tufune abasawo abataatulyemu lukwe abataaliemu Zuula lukwe abatagenda kutulyamu lukwe abagenda okusala amazima baddemu bakebere omwana oyo. Ne bweziba nkwaso za Haji anti bagamba bamwebakako ku lw'omukaaga yali akomyewo amwebakeko ne ku Sande omwana n'aleekaana n'agaana. Nze njagala awo wokka we wagenda otulaga amazima mbeegayiridde kubanga Haji okwagala omukazi amuliddemu olukwe ate nga omukazi ayagala bintu bya Haji ekyo kyo nze nkikakasa ayagala bintu bya Haji era yeewera nti alina okumuza ku zero. Bwe njagala mutuyambire bannange tufune naffe obwenkanya kubanga twasirise naye okusirikira eno sigamba nti omusango twaguza naye osirika n'olaba n'omusango gw'ogenda olwanagana nagwo nga munene ate naffe tuli bazadde era buli muntu avumye Haji avumye Seka Semmambo. Nze simunenya kubanga weeteeka mu ngatto z'obuzadde n'owulira nga mu butuufu kikuluma naye Zuhura amanye yakwata omwana we kaakati akikomezaawo olwaleero ayagala aleme kukifiiramu yekka akisibe ku musajja kubanga amwagalamu ebintu. Zuula amanye ekituufu ekyatuukawo. Ebyaddala oba owuliriza ebigambo bino byonna bikyali bingi obujulizi bukyavaayo ebigambo bikyali bingi audio zikyali mpanvu nnyo n'ebisinga wano eno babiŋŋambye mbirina nabirecordings mbirina Hajati. So aliyo abantu famire ezimu nga tezaagala bintu bya kamera nga batya biki naye kati tunoonya bwenkanya twagala bwenkanya si kutunula saidi emu. Omanye ekizibu ky'abakazi muwoggana nnyo n'ebitaliimu ne muwoggana abasajja ffe tuli entusirika busirisi ekantu katono nnyo ku mukazi nawe kaba nga si katuufu ensi yonna neesasamala nga tamaze nakuwuliza saidi ndala kibadde kitya. Kati saa zino nze ndi ku saidi ya Haji boy child nwanirira Haji. Twagala bwenkanya bwagala kutwala bintu bya musajja mukazi gwe Hajati. Twagala okunoonyereza mu kintu kineeno twagala mazima eri Haji ono tetwagala kikisaidi yakwekubira n'omukazi ono yazze ne yeekwata simanyi ne Rusi Kalibala musimanyi ne Nakiyingi nakiwala yali minisita w'abaana
kati badde abali mu kuwuddisa abantu ensi yonna bali mu kugirimbalimba naye naffe tugenda kubalabisa tulaba anaasinga wamuwa abaana abo abatuufu naye mwe muyina gavumenti naye amazima tegeekweka anytime any amazima gagenda kuvaayo nga Haji talina musango teyakwata ku mwana. Omuntu omugagga asobola okukwata omwana. Omuntu omugagga abakazi bamukwana n'okumukwana. Omuntu omugagga ayina amayumba ago gonna mbwadde ku mwana mbwati yalinnya akatanda ka waggulu ng'aba wansi tebawulira ng'ebintu by'ekisiru ebyo okulimba obulimbi abantu. Oyagala mukwano omuntu oyo gw'olonze mu bangi kiraga ogenza okumulonda mu bangi ng'osazeewo wamulonda mu bangi mulaga muli ku koolaasi kkubo limu naye nga bwe mubeera ku bodaboda bw'alaba esikaati oba ayambadde uniform ensinga enooka. Gwowoza musajja wange yanonda mu bangi omusajja wange yampasa omusajja wange ndi mu maka oli mu maka yes naye amazima otuddewo lwa mirembe toyina kyakola toyina option. Olwaliro Haji yawasa mukyala we mulungi amuwadde kalina akalambidde ne V8 ajagala bannange bamusokolamu omwana bamusokolamu nabaana omanyi omuntu omusokolemu nabaala bwabeera bannange obulimba bw'ennaku zino abantu babuteekako akawoowo bannange abantu bali eruzira olwaliro nga obulimba bwabaggalisa omuntu akuteekako ekigambo mwanange nga tolina bw'oyinza kukyeyambula osabanga Katonda n'akulaga omutima gw'omuntu gw'oli naye lw'olimanya mukyala wo lw'olimanya muganda wo lw'olimanya abantu osabanga Mukama n'akubikkulira entaana lw'olimanya ebizibaamu. Omukazi nabbi omukazi yayimba n'agamba nti tituliraana mayumba naye emitima tegiriraana. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba amannya agange Yeze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse nsobola okumulombeera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala naneetaase enamba yange yeno eri 0707363711 namwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.